kyakubulira n'omusango gw'ekkooti ensala yaabwe etuli bamatiifu aba foundation efa ya Moses erimu ebyobufuzi kati lilian tasobola kuteeka ffe pressure to possibility the Moses death was political, therefore you cannot expect a report of anything for now mpaka kubanga gavumenti eno ekyuse kuba enfa ya Moses erimu ebyobufuzi tewali ripooti eriyo era tebali willing kuwa ripooti naye bayongera ku mawulire bannamawulire bya broadcasting bangi abafiiri nga tebyali eyali ku siini asobola okuwa obujulizi obutuufu Washington yagaana okwogera amazima kati ani kuonenya ku ripooti. Part of the foundation. Amanya ne December yes okuva ku family ya Moses. Amanya sekikude Frank adukanya buli kimu faba kidukanya ekireka kwa nebirala tuyanze ke Serumaga James Mowzey Radio Foundation Bannayuganda abali eyo abalaba ekigenda mu maaso tuli ku Mbabazi ewamisa Ssemakula era nga tuyise baganda baffe bato baffe bakulu baffe banyina ffe ne basenga baffe ne bajjajja ffe bannamawulire ababatuusaako bye mulaba twagala kubategeeza ng'eggwanga nti olwaleero 31 nga lumu Feebu twasalawo nga foundation ne family okuteekawo olunaku olugenda okubanga luli international paka ffe we tuli ffe abakitandika olunaku tugenda okujjukirako omugenzi Mowzey Radio kweyo bye yakola bye yatulekera okusiima family ya Mowzey Radio okuba nti asobola okuvaamu omuntu eyayimba bw'atyo n'awandiika bw'atyo osanga ekikyaleme bannaffe abakola ebintu ebyo kati mu nteekateeka eyo tubeera n'olunaku olwo olwa 1st February nga kuliko okusabira omugenzi omwoyo gw'omugenzi nga kuliko speeches ez'abantu ab'enjawulo nga naawe ali eyo osobola okujja n'oyogera ku mugenzi by'oyagala bwe tumala speeches ezo ne tulambula ebijja ne twekubisa ebifaananyi ne twogerako ne maama ne twogera ne Frank ne family nga mubalaba wano abazze bwe tumala ebintu ebyo maama n'ayagabula abagenyi baabazze abasigaddewo ne bakiiringa abamu ne basiibula bavudde ewala abawagizi ba Mowzey Radio mwenna mu Uganda n'ensi amanya December olwa family ate omwogezi w'amaka ga Mowzey Radio agakulirwa maama waffe ne mukulu waffe Frank. Njagala ntuuso omukisa guno okwagaliza bannayuganda mwenna omwaka 2024 omulungi ogw'essanyu n'emirembe. Leero ennaku z'omwezi 3 Olwokuna gigenda kubeera emyaka 6 nga Katonda ajjuludde Mowzey mu bulamu bw'ensi. Ffe nga family twategeka nti buli lumu February tujja kusabiranga Mowzey nga tumanyi tujja kubeeranga ewaka waffe tusabire Mowzey nga bwe tumusabira buli lunaku. Naye twakola nti ekintu kitono kya family n'ekyatuuka ne kigaziwa nti ensi ejjukira ebirungi Mowzey bye yakola. Mowzey yali mukwano gw'abantu bayitirivu nnyo, yali muyimbi w'abantu. Ffe abaategekanga omukolo ogwafu ogw'okusabira ewaka gwatuzitoolwalako ne tulaba nti ate kati tukuŋŋaanya enkuyanja y'abantu. Twakifuula anyo nti buli mwaka 1st February tusabira Mowzey. Era tulina omukisa nti ekereziya etutwala ku kyalo ewaffe bafaatha kwaya bajja ne batukulembera mu misa. Era ku Lwokuna emisa ejja kutandika ssaawa 4 n'ekitambiro ky'emmisa bafaatha basabire Mowzey Katonda ayongere okumuwa ekitangaala eky'emirembe gy'agalamidde. Basabire maama batusabire n'okusabira eggwanga awamu. Emmisa bweggwa ku ssaawa nga 6 tuba n'abugezi abagenyi ba Mowzey. Tetuba na limiti naye buli muntu azze nga alina kyayagala okwogera ku Mowzey tumuwa omukisa n'ayogera. Tulina abayimbi abato oba abantu sekinnoomu omuntu ajja n'agamba nze nali muwagizi wa Mowzey naye manyi okuyimba oluyimba obudde n'aluyimba nogaa nti ate ona aluyimbi oba n'okusinga nannyinirwo. Kati abantu abo tubawa omukisa
ne bajja ne beenyumiriza mu Moses nga bayimba ennyimba za Moses bajjukira Moses bagenda ku kijja we twaziika Moses ne bamusabira tubeera n'abantu bonna era abawagizi ba Moses mbayita kulwa maama ne mukulu waffe Frank nti mujje mutwegatteko nga family tusabire Moses tujjukire Moses nti emyaka 6 giweze nga Katonda ajjuludde Moses. Nsaba wali eyo nga owulira nti tugenda kutegeka kusabira Moses ng'owulira olina akantu akatono osobola okontributing nti bannange abantu abanajja okusabira Moses nze ndeese box y'amazzi nti abantu abagenda okubeera ewaka ewa maama nga basabira Moses bajja kulya nti nze ndeese kano bannange tubaaniriza si kyabuwaze naye alina kyalina ng'osobola okukireetera family nekituyambako mu kutegeka tukwaniriza. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza Eddie Kenzo president w'ekibiina ekimu ekyabayimbi twamutuukirira leeti naye yatusuubiza bwe tunaatuukira olwokusatu ajja kuba either ye ng'omuntu oba nga president w'ekibiina ekyabayimbi kyatwala nga beegase wamu bajja kuba n'obuyambi bwe bajja okukwasizaako family tumulinamu essuubi nti bajja kutuukiriza era n'atusuubiza nti abayimbi abayimbanga ne Moses abaali mikwano gya Moses n'abalala tujja kubeera nabo nga bwe tubeera nabo buli mwaka ekaga ewaka mu kusabira Moses. Naye radio Moses Radio mu celebration yoye yebase engwa maama we gy'abeera bwe baali Food Life baali babeera bonna emakinde kuneva era nga ne maama wa Moses abeera naye atuuka ekiseera n'avaawo n'adduka Moses n'afuna okuteekeka kati enteekateeka eno eri so family okusinga Good Life era nsaba aba Good Life muganda wange oluusi tubeera naye omukaga gwali naye ekintu ekyandibaddemu okusebuleetinga okusebuleetinga Lilian kyandibadde kitegekebwa Good Life bwe mba mufiiriddwa obuyimbi bwatyo ku kitiibwa bakukuwa omwaka mwegenyini management gwe Big Papa olina okutwala okuvunaanyizibwa okukola ne event esinga eyaffe ng'oserebuleetinga obulamu bwa Good Life member eyafa naye eno celebration ya first faith ya family ne foundation eri ku bintu ebiri personal bya Mowzey Radio yensonga lwaki n'ennyimba zennyini copyright ekyakwemya okutereeza lwa nsonga mulimu amaloboozi abiri tetusobola kulwananga ffe aba family kuwangula kintu ekyo twetaaga amaloboozi ga bibiri naye nsaba bannayuganda abali eyo Mowzey Radio ne Wizo Douglas abo baali ba Good Life event enakolebwa Good Life eyafungwa oluyimbi eyali obunene bukawukuya naye ffe family celebrating olweyo basewansi Tuge tugenda okulaba footage nga Moses ali ku keesi atali mu mbeera kitegeeza enfa ya Moses mpaka ne police teretanga final report kumufaayo mugambye kati kyakubulira n'omusango gw'ekkooti ensala yaabwe tuli bamatifu aba foundation ne family enfa ya Moses erimu ebyobufuzi kati Lilian tasobola kuteeka ffe ku pressure tukulise possibility the Mowzey death was political. Therefore, you cannot expect a report of anything for now. Mpaka government ene choose. Kuba enfa ya Mowzey erimu ebyobufuzi tebali report eriyo era tebali willing kuba report. Ne bayogera ku mawulire bannamawulire ga broadcasting bangi abafeeling ati byali eyali ku scene asobola okuwa obujulizi obutuufu Washington yagaana okwogera amazima kati ali kuonenya ku report. Amawulire gafulumya Mowzey nti yafa first naye Mowzey okusinza ku bifaananyi bitwala alabika nga yafiira ku scene gamu naye olw'okuba nze siri investigate siri musawo tewali alina bujulizi okujjako Washington ffenna bye tulina bya ŋŋambo byeraba ku TV n'abantu bye baayogera tewali kituufu Washington yakimanyi n'abantu ababikkirira keesi eyo okulaba kuba waaliwo ekivubu ky'omwana ani Spice Diana mwoyo wingi
naliyoko naye baali tebakkiriza kumala gagenda ate jjukira omuntu ng'oyo tebasobola kukkiriza ku interacting naye direct kyali political which means if it is political mulina okubaamu obubadi tewali ali answerable paka gavumenti ekyuse naffe kyetumanye ekitukkiririzaamu yayinza okulooza yateekawo nnyo naye ne mu kooti teyaliyo paka omusango negwaga ayinza okuba yajjayo naye ffe twaliyo paka nga netwetumulaba nga n'abafamire be tubamanyi paka kesi era n'omulamuzi wamwita Jane Francis Abudu yasala omusango bamala omusango kesi ya kooti eriko ne ripooti eriko nkulusi bwe batiza teriiwo paka ebifo ebikyuka tebaba wana ennyamuni Lilian sirika naffe tusirise time will tell the right report naye omuntu gwe tulina okuteekako esida nga tatafayiwaki atubuulire ye yali ku siini bwaliwo tayogerangako kati njagala kutegeeza ensi manyi kati ze kansala ino Lilian kigende gyali teri mukwano gwa ddala oba oli musajja nga toli mukazi mukwano gwo waddala yennyini oba oli muwala mukwano gwo waddala kitaawo era kitaawo aba yafa nga oli mukazi omala tolina mukwano gwo mu nsi buli abeera naawe aba alina kyakufunako nga naawe olina kyomwagalako oba oli musajja nnyoko nga yafa tolina mukwano gwo ku nsi buli abeera naawe aba alina kyakwagalako ate nga naawe olina kyomugattako kati Lilian bw'aba ye yali mukwano gwa Mowzey nnyo lwaki teyaliiwo nga musiba mukuba mubaala lwaki yali tatambudde naye oba okitegedde yali mukyala we nga balina amaka Mowzey yalina amaka nti abeera gindiga emaka ge nga Kamiri bw'abeera ne mukyala we anti kyembuuza Moses mbo bannamawulire mwamukwatako ng'aguddewo nti alina amaka yawasa akimanyi oyo wamba anti ekyenkugamba nti bawo abaana ababiri yalina abaana bayitirivu kale tusobola kukwata mukazi omwana ali wantu okugamba nti yali mukazi we talina kyetwandiise talina kintu kiri mu mateeka talina legal right kireminga nti yali mukyala we okujjako ng'alina ki era mmwe abaleyo nga muwasa ddala mu abayindi be mwekwanyakwanya ne musala mu bawala kuba tolina legal right eraga nti mukyala wo tajja kugenda ku UPRS efujesinga court rights akireyininge ownership okujjako ow'empeta bw'aba si wampeta olina okuba nga wamuteekamu nga next of kin Mowzey Radio wali aligestayinga next of kin ku UPRS direct ateekayo maama we ettaka lyekagga njagala basuubiza nti ligenda kugwa naye ensi erina okumanya twetaaga buyambi ennyumba ya maama weeri n'ekijja ettaka erira mu makati sirya yali tannalisa naye essuubi eririwo ku nnannyini ettaka eryo nti ali willing cooperating era singa tuba tufunye obusobozi twogera naye tetusootinga ebyetaaga justice then ekyokubiri ne bweba gwenga oli mulumba tutwayonkera ennaku bbiri tebasobola kubuuza ttaka eryo n'oli kawano bali bayazeekawo Mowzey kulimanyi musooti guli era tujja kumala tumusasule tusooti ettaka ly'okunteberya buli pasonero yali akolaganye nayo lifuna lyali azimba biri pasonero ya famire ne maama we n'ennyimba ze yayimba mu studio endagaano zenerera producer yamanye endagaano ze yakola nabo ffe tetulina right egenda kuwamba studio ya muntu okuba aproducinze obimba n'olimu content bwa Mowzey kuba tetumanyi ndagaano gye yakola na muyimbi oli wuyinza okujjako ng'afuddeyo n'obujulizi obuwandiike n'agamba twali tukola oluyimba luno twalina endagaano bweki ne Washington era endagaano yaffe yagimenya otherwise tetulina right erumba studio nga tukireyininga nti omuntu oli akozesa mu bwaka waggulu